obudde bwagataliiko nfuufu katunyumye mu bujjuvu. Tutandise n'emboozi egamba nti kyaddaaki ekizungirizi ekitutte Uganda, ekitutte ekibinja kya Uganda mu bwengula kisimbudde olunaku olwaleero. Minisita wa Sayansi, Tekinologiya n'Obuyiiya Dr. Monica Musenero agambye nti waliwo satellite endala eri mu kukolebwa ng'eno yakuggwa mu myezi 18. Oluvannyuma lw'ekizungirizi okulemerera okutambula olunaku olw'eggulu butakulasi ku mawulire gaffe olw'ensonga y'obudde bw'omuliro okuvuga olwaleero kisimbudde ekibanja kya Uganda ekikettera mu bwengula kiyite satellite ne kitwalibwa mu butongole ku Samsung nda kya mobile eza wano ku mukolo ogubadde Virginia mu ggwanga lya Amerika. 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. We have liftoff. NG-18 launch vehicle on flight. We have liftoff of Northrop Grumman's 18th Commercial Resupply Services mission. The SS Sally Ride has begun its journey to the International Space Station. Okusira kubayingirira bannayuganda ab'omu omutwe mu kuteekateeka satellite eno kuli Bono Mara n'Edgar Mujuni kigenda kutwalira ekizungirizi kino essaawa 15 okutuuka yebikunganira mu bwengula. Omugatte kigenda kutwalira satellite eno ebbanga lya ssaawa 5 okutandika okukikozesa ne bannayuganda okutandika okukifunamu nga banyonyola. Ngenda kumalayo ebbanga weeks nga 2 balyoke bagiteeke mu orbit tutandike okugikozesa. So once the satellite is deployed, we will take a couple of days to monitor the satellite to understand how it is performing, its health, what we call the health. Abakubagamba nti satellite eno eteekeddwako kamera ez'omulembe zigettera mu bbanga zigenda okweyambisibwa okuba ebifaananyi byetaagisa. Kati satellite eyo erina kamera 3 ezigenda okuba ebifaananyi ebigenda otuyambako okulaba okuba picking information from the ground. Tulina kye tuyita ground sensor terminals. Tuziteeka mu myanya eri prone to like disaster nebanga zifeedinga information to the satellite ne tugifunamu. Kyakuyambako okulondoola ebyetaago okumanya ensalo zaalyo okusobola okumya endoli tezibadde okutaka mu Uganda. This satellite is going to help us to map the houses. So that is our area of interest. We want to perform what we call property mapping using the satellite. Ekizungirizi kino kiweereddwa ebbanga lya myaka 5 okulira abakubagamba nti ebbanga lino liyinza okkedde okusinga ku mbeera enaabeera mu bwengula. Kati solar wind eyo kisinziira engeri gye omusana gye gubehavingamu ogusobola okujongezaayo oba okugikendeeza, but the nominal is 3 to 5 years. Minisita wa Sayansi n'Obuyiiya Dr. Monica Musenero wasizira okugumya eggwanga nti myezi 18 gyokka satellite endala esinga ku eno obunene ejja kuba etongozeddwa okuyamba ku eno eridde obwengula olwaleero. Kati eno satellite gye tukasuseeyo erina ekigera kyayo, naye kati tulina pulaani mu myezi nga 18 ate okudeployinga satellite endala. Akaatiriza ku ngeri gyegenda okuyamba mu eggwanga mu kwetangirira ebibamba okwetegereza embeera y'obudde okulola ebikweka by'omutaka n'ebirala. Satellite etuyamba okumanya nti wano waliwo gold, wano waliwo iron ore, wano waliwo ki precisely. Ebitongole byaffe eby'obukuumi nabyo bijja kuba nga bifunamu mu akubidde bannayuganda omulango lijja okukkiriza mu byaffe ebyawano okubanga abaana tulina bangi abasomye ate ebya tekinologiya kati byebitambuza ensi yonna. Nga bwolaba satellite yaffe yayita mu mulimu tendera gyonna ne baasi zaffe bwozituulamu obeera ku luguudo ng'atudde mu nnyonyi. Agumiza nti bateekateeka abakugu abagenda okutwala omulimu guno mu maaso nga nagamu ku matendekero gatandise okusomesa koosi zino. Yunivasite zaffe zigenda okuteekawo ezo koosi, naye nga tebanaba kutandika tugenda kukolawo program ezitraining okutendeka bano abaliwo okulaba nti baleeta wamu obukugu bwabwe okuddukanya programu eno. Ekulu bateekeddwa wiiki ya sayansi egenda okugulwamu butongole enkyera okusinziira ku minisita Musenero abadde basanyukisibwa enteekateeka egendeddwamu okubalaga eggwanga linaabeera mu mwaka 2040. Oli VIP tugenda kuyisa mu Uganda omutindo gwe twagala ebeereko mu 2040. Abateesiteesi b'omuleso guno abakulembeddwamu Dr. Abraham JB Muwanguzi boogedde ku bintu ebyenjawulo bigenda ogubeeramu. Mujje mulabe kantiini ey'enjawulo, emmere tunaalya efaanana etya
mu 240 byonna mujje mu birabe. Tunaaba tukyali amatooke, bwe tuba tuli amatooke tugalya tutya, tunaali omuceere oba obumonde, byonna weebiri mujje mu birabe ku bwereere. Ismail Nsubuga yakusakidde eggule lino.